kakati ku nsonga y'olutalo lwennyini kiki ekifuula olutalo luno olw'enjawulo kubanga omuntu ayinza okulowooza nti lwe lusoose mu Sudan oba lwe lusoose saidi zeeyo naye specifically luno oluliwo wakati w'abajjeno bano ababiri kiki ekirufuula olw'enjawulo? Ekimu ku birufuula olw'enjawulo nti entalo z'e Sudan ez'emabega zibadde zibeera mu masoso g'ebyalo era ne zisinga kukosa abawejjere. Luno lwatandikidde mu kibuga wakati ekikulu Khartoum ne lusinga kukosa bulijjo abawulira obuwuliza entalo abaziwulira ku leediyo n'abaziraba ku TV babaga nti eddafo balwana nga babirabanga ebya firimu nti eddafo basse bwe bati nga biringa ebya firimu. Bawula nti South Sudan bano balwana bano bafudde nga balanga ebya firimu. Ku luno byatandikidde kuba mu kibuga abalina zi ATM basobola okubeera ku internet banking naye engeri gye lwatandise nga bonna tebasobola na kubikozesa internet nevaako ATM nzigale nga ne ssente ze balina ku account tebasobola kuzijjayo kubayamba. Kyekimu ku kifuula olutalo luno olw'enjawulo nti ba elite abatera okulooza nti ebyobufuzi tebibakwatako n'entalo zigenda okujja mu kibuga nga bavuuneka buvuunisi gavumenti. Mu Sudan leero olutalo lwabadde lwabwe werusinze okuba era teryamanyi wawe lunagu. Bulijjo abantu badduka kuva mu byalo bajje mu bibuga banoonye obudamu kati bava mu kibuga kudda mu byalo kunoonya bubudamu. Era waliwo munansi wa Sudan omu yawandiise ekiwandiiko kye nabadde nsoma ku mukutu ogwa Ageesigika online ngaga nti mu byafaayo abantu baddukanga mu masoso g'ebyalo okudda mu bibuga n'anyumya ku bajjajja abe be baasomangako bajja batya okusenga e Khartoum omudulman kuba omudulman eri ku njegoyego za Khartoum ne bwe babeera n'aleeta n'ekifaananyi ky'enju yaabwe eri mu myaka 13 ya famire yaabwe ninaga nti baavanga eri olw'entalo ezaaliwo mu myaka egyayita okujjanga eno kakati ate bava wano okudda eri. Ekyo kyafudde olutalo luno olw'enjawulo nti kati tuli ku urban combat. Bulijjo obadde na ntalo za kika kirala ezibadde zitugumya abantu mu ggwanga erya Sudan. Ekirala nti entalo ezibadde zitera okubeerawo nga zeesigama nnyo ku mawanga gali agalowooza nti ge ganyigiririzibwa. Zentalo ezibadde zisinga okubeera ez'amaanyi mu Sudan byafaayo ebi ddala. Kati olutalo oluliwo luli Muwarabu atunkana Muwarabu Dagalo ne ttiimu ye ne Burhan be bali mu kuttunka kubanga ezedda zaali z'amawanga era nzijukira Garanga mu kwogera ne ku mutimbagano baakuzizza ennaku zino nga bazze okwogera kwa Garanga mu 2005 bali Nairobi nga bagenda okuteeka omukono ku ndagaano y'emirembe eyakomya olutalo wakati wa South Sudan ne Sudan gye bayita CPA Comprehensive Peace Agreement. Mu bigambo bye yadde yali akanyiza ne Bashir naye era yabagugumbula ku mukolo ogwo nanti ekizibu kye muleetedde Sudan mu ab'e Khartoum okumala ebbanga ddene kwe kulowoozesa ensi n'abantu nti Sudan ensi ze y'Abawalabu. Garanga yoyo gwe batuteeredde ku kifaananyi. Dr. John Garanga yabagamba bwe tuba twagala emirembe mu Sudan yawamu tukkirize nti Sudan ensi y'Abasudaani so si Bawalabu. Sudan is for Sudanese. For Sudanese. So mu Basudaani olinamu Abawalabu naga nti era tubaagala nnyo kubanga kiraga obugagga bwaffe mu luzungu kye yayita cultural diversity. Ne mmanyi nti mulimu Abadinka mulimu Abanwe mulimu n'amawanga amalala. Ekyo bwe mutaakitegeere ne mulowooza nti mujja bateekako ekifuba Katonda yatonda omuntu nga muteekako ekifuba kimukakatako okwerwanako era nabaga nti kye babaddeko ebbanga eryo lyonna. So entalo ez'emabega zibadde zitwala kkubo eryo. Luno kakati olina bo bennyini nga batunka boboka. So bimu ku bifuula olutalo luno olw'enjawulo ku ntalo zo z'obeera nazo Sudan emyaka emingi. Dr. tutunulire ku evacuation kakati twalabye ekire ekyakeesezza olunaku lw'eggulo n'eggwanga lya Uganda lyerimu